abatuuze abasoba mu 3 ku kyalo Nakirama Kasenge mu Kyengera we bakeesale wabala oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'ebyapa byabwe bwe byasaziddwamu ng'essaawa yonna baakusengulwa. Balaajanidde Pulezidenti Museveni ne baminisita ab'ettaka okubayamba kuba tebalina wakuddukira. Abatuuze abasoba mu 13 ku kyalo Nakirama Nsangwe Kasenge mu Town Council Kyengera ne bakeesale wabala oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'ebyapa byabwe bwe byasaziddwamu ng'essaawa yonna bandisemba mu bifo byabwe gye beegulira nga ssentebe Halima Namuli bw'alambulula. Nibaagala kukozesa bufere okujja okutataaganya abatuuze. Ettaka ery'ekembererezi liwezaako yiika 14 balifuddeko amayumba okubakomya amaaso n'eddwaliro ly'omutima erizimbibwa nga kitegerekese byonna byakumenyebwa. Badde batuga nti ku Lwokutaano olwa wiikendi baleeta otusenda. Abatuuze batuuze olukiiko olw'amangu okusaliramu amagezi ku ngeri gye bagenda okugonjolamu embeera eno gye bagamba nti basuze bakunadde nga lumonde mu kikata. Kigambibwa nti ettaka lino lyali lya mugenzi Yusuf Katende nga yaleka abamulekwa biyumba 2 wabula nga buli mwana okwalina omusika Yuliyo Kibaate obunya abatuuze ate ng'obwannannyini ku ttaka lino bumanyiddwa. Ettaka lyasigayo tayogerwako byonna bwebayigamba nti eryo lya Kibaate yekka. Omwami ono Ssemakulu Omugwema yasulanga ne Kibaate mu nju n'amubbako ebiwandiiko bye. Ssemakulu ate yafunira ddala omugabo gwe ogw'emirundi 2 kubanga yafuna yiika 5 ezize nga ye ate Kibaate n'atuula n'amwongera yiika 5 asobole ozigabira batuuba abaafa nga tebazadde naye ezo zonna eziddako zonna n'azitunda butunzi. Bano abatuuze basinzidde ne balaajanya bekikwatako okuli Pulezidenti Museveni ne Minisita y'eby'ettaka Judith Namule Nabakooba okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga basobeddweka mu kibira. Tukubiriza baminisita abakola ku by'ettaka RDC Pulezidenti batuyambe. Saba Pulezidenti Museveni atuyambe ne baba Nabbanja bikikwatako n'ab'ettaka bona RDC batuyambe batukulase ku kyalo kyaffe. Kitegerekese nti ensonga zino ziri mu kkooti ng'omulamuzi aliko okuwabula kwe yakola nga badde bakyalinda ekivaayo ate kwekuwulira bino. Bwe gugira ne babagamba nti abantu abali ku ttaka batuufu posi kye muba mukola mugende nga muwaabira kinnoomu gwe mulaba nti oyo teyafuna mu butuufu ate era bwe baddamu baakola ensobi y'emu ne bawaabira buli muntu yenna yenna. Mukwogerako ne Boniface Ssemakula gw'alumiriza okutigomya abatuuze ku lukumu lwa simu asambaza ebimwogerwako nti bano baagala kubisibako matu ga mbuzi kumuliisango. Okulabika kw'olaalika abatuuze nti olunaku lw'ekyogenda basente kuli kutya abatuuze bano abagambye awadde notification kubanga era abagambye bamumanyi. Alambuludde ku byamanyi ku ttaka lino n'ategeeza ng'abanyigirizibwa bateekeddwa okwekubira enduulu eri abakwatibwako bayambibwe. Kubawo omanyi enyigiriziko the best option era yakunoonya mateeka n'okuberera amateeka protocol nga bwetambula. Bisani Mutyaba byakusakidde Buleno ku Bukedde TV.